Ekitongole eky'abambega okuva ekibuli naddala ekya Special Investigation Division ekinoonyereza ku misango egy'amaanyi kyavaayo n'okusaba kwayo eri bannayuganda n'abantu bonna abayinza okuba nga balina amawulire agasobola okututuusa ku pisito oba basitoola egambibwa okuba nti yakozesebwa ku ttemu erya Richard awamu ng'ate y'emmundu y'emu eyakozesebwa mu kutemula omugenzi Isma Aloysious. Amawulire tulina ge twakafunawo ge tuli mu kulondoola n'okugaziya okunoonyereza naye nga tegannaba kututuusa we twagala. Twasuubiza bannayuganda nti tujja kubawa alipoota enzijjuvu nga tumaze okufuna emmundu eyo n'abagiinako akakwate. Bwe bujulizi obusinga. Naye bino kaakati ebyokuba nti tukyateebereza kino na kiri tebijja tuyamba mpaka ng'emmundu eyo ezuuliddwa.